omulembe gwaffe gwasituka bannange mu biseera bino mazima ddala Mpuuga nga tawulikikako mu biro ebya politics ebyokwesimbawo nga yatugamba agenda kutusomesa politics twandibadde tutya nga ffe tubuliddwa emikono nga baggaddewo nga tetufunye mikono nga Nsereko afunye emikono Nsereko bwe yabuliddwa emikono yatukubye good diversion omuntu ogusingo 100 yakikutte n'agenda akikuba Mpuuga Mpuuga yabadde akunonyeza emikono lwaki tova ku Mpuuga okimanyi nti no Mpuuga musajja wa Kabaka omuteeketeeke Nsereko lwaki otta bannabyabufuzi ab'omuzinzi mu Buganda Nsereko lwaki tossaamu kitiibwa omusajja omuteeketeeke w'Emmengo bannange Nuupu ebakuba nga yeetaasimbyewo nga bo beesimbyewo kungu Mpuuga tayogerwako wantu wonna omusajja amanyi ebyobufuzi kati nno n'olwaliro kaadi tezifulumye nabagamba bajja bbawa kaadi mu Feebu ng'okulonda kuwedde ne muwakana anti kati mwenna muyina obbeerawo tewali gaba kaadi mwenna abeesimbyewo mugende mulinye ku kadaala mu kitundu ekyo bagambe nti Wire ne Map Media ne Sama Uganda bebeesimbye wano ku kaadi naye gwe tunaawa manvuuli gwe muba mutiikinga simple babayimirize mu bantu babakubise ebirayiro yenna gwe banaawa kaadi gule tusimba mu mugongo gwe banaawa kaadi kakati bamale ogigaba ng'enkeera genda ku Electoral Commission ojje independent otubuulire nga watugamba ojja kusimba gundi emabega w'omuntu omulala Kyagulanyi agenda basomesa politics basajja mmwe kubanga yalabisibwa okumalawo ebikolwa bya sitaani okumalawo ebikolwa bya Museveni mu byobufuzi by'eggwanga Uganda Kasibante musajja gwe n'ovuma Mpuuga Kasibante yabadde mu studio n'agamba bw'ati Kasibante yagambye mbu candidate aliwo alina omuzinzi nti ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ffe aba DA tetulina muntu ningambe ki ffe aba DA tetulina muntu kwegamba gwe bw'olaba Mpuuga omulaba mu zero Mpuuga si muntu kwegamba Mpuuga kisolo Mpuuga muntu oba Mpuuga mmondo Kasibante Moses yagambye bo tebalina muntu ebyo byembuze leka mbiveeko yagambye bo tebalina muntu Mpuuga asirise yeekwese mu biro ebifaana bwe biti bamuliko Nsereko amuvuma Kasiba Mbuzi naye amunywerako walagi buli lunaku buli ssaawa Mpuuga asazeewo okusirika busirisi ffe tumulinamu essuubi nzijjukira Lukwago yayogera ebigambo nga bawandiisa FFP neŋŋamba bannange eggulu ligenda kuwa matukayo likuba enseesa egundi esaanewo togenda kuwandiisa ekibiina okufa n'obutanyagwa Electoral Commission muganyo tuwandiika naye mugenda kulaba neŋŋamba banaye Electoral Commission abasajja mu bagazeetingi obudde buggwayo twagala onnunula eggwanga Electoral Commission mutu mu magazeeti konze bannange nakubira byabakama essimu nomugamba byabakama okufa n'obutanyagwa abasajja abagazeetinge ne babagazeetinga Lukwago yatema ekibiina tekirina kapasite esolooza mikono balina omwogezi ate ye Secretary General
bane abasajja bali awo baagala ebitiibwa. Amannya ge amatongole ye Rubongo ya Secretary General, Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina, Ssemujunganda gonna amannya ge mu FF office zonna zize amannya gonna gage Ssenyonyi Rubongoya ate era ye wayiswa mufumbiro ne bananga abaana abo Bible kyevegamba nti omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Sitaani. Namwe temunnagaba kaadi kwagamba namwe muganya ogaba kaadi kubanga NUP ejja kutwala be musudde sebo nabo baganya ogaba kaadi kubanga NUP esobola olonda abantu baayo. Neba nange mukama neba nange omuntu atanyumirwa politics bwoba politics ona agwana ngo omuli mu center wali bwoti ngolaba eno neno mpuga tanagaba kaadi atya mbubana makadi nupu ejja batwala neba naye mukama omwana wa Katonda kye yava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Sitaani. Anti kakati NUP tegenda gaba kaadi mwenna muteeka okulondoola entambula nga bwe zitambula. Fa abantu anti president ye ebibiina yabivudde mudda yagambye tuwanike fulaga Museveni yajja n'ekikosi maruumu n'agivaamu. Simanyi nakola UPM n'agivaamu. Nakola ani n'agivaamu. Nakola NRA n'agivaamu kati ali mu NRA. Anti Kyagulanyi NUP yagivuddemu. Kati yazeyo mu people power. Wanika fulaga. Jajja Tausi yatugambe baneebwe mulaba ambulera ku ballot. Ne bamubuuza ate ani Mujomba n'abagamba mwe temutwe tamubona no bintu bya Mujomba. Mbagambye ambulera. President yantugambye tuwanike fulaga y'eggwanga. Yalibanga tagenda mu kalulu oyo omusajja. Ensi zonna eziwanise fulaga ziba zigenda kujjako omukulembeze okimanyi. Bonna bebakuti kasita fulaga ziwera bulungi nnyo anti temuvaawo. Aveeko atayina fulaga aveeko. Ayina fulaga yabeera ku side entuufu. Obadde okimanyi ekyo? Naye nga nkulabira. Olunaku olwaddako twali mu Proverbs chapter 21 verse 20. Bible egamba ennyumba y'omutukuvu erimu obugagga bungi naye omusirusiru abumira.